batukusaba eddwaliro ng'oyomba bw'oba gwe pulezidenti kkiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba pulezidenti Kyagulanyi ekkubo lyaffe ery'enakawuka liri bubi nnyo baku kyoyogera kola statement wagamba gwe pulezidenti tubeera tusimbayo ebyo tebakuyambyeko ozimba amalwaliro ate okuba emimiro amalusu gafuuka engeregeze Ssenkubuge siyaasa olinga omuti gw'eppaapaali ogutakyassa omuti gw'eppaapaali gubeera gwa mugaso nnyo nga gukyavaako ebibala naye ekiseera bwe kituuka ne gukamiza nga tegukyavaako mapaapaali galiibwa gutemebwa bwe gumala okutemebwa omugaso gwagwo guba guweddewo completely newankubadde gubadde guvaako amapaapaali agawooma ennyo okuzaama newankubadde gubadde gutuyisaawo nnyo mu biseera by'enjala bwe gumala okutemebwa enduli yaagwo tekuumibwaka mu luggya wabula ekwatibwa bukolokolo n'etwalibwa wansi mu lusalosalo okuva okumpi n'awaka gwe mpa ensonga lwaki omuntu aba akumira omuti gw'omupaapaali ewaka gw'atagenda kwasaamu nku azifumbise emmere yeeriire gwe mpa ensonga lwaki omuntu aba akumira omuti gw'omupaapaali ewaka gw'atagenda kuggyamu nkondo ezimba katandaalo gwe mpa ensonga lwaki omuntu aba akumira omuti gw'omupaapaali ewaka gw'atagenda kusalamu mbaawo zikomerere enjuuye naye kyokka we gusigala awaka guvunda ne guwunya ne gubassa ekivundu yensonga lwaki omugaso gw'omuti gw'eppaapaali gukoma nga gukyayimiridde nga n'amapaapaali gakyassaako singa amapaapaali galekeraawo okussaako n'ogutema omugaso gwagwo guba guweddewo yensonga lwaki tosobola na gukuumira waka nga kimuli yensonga lwaki tosobola guggyamu mugaso mulala ng'emiti emirala okwawukanako n'emiti emirala omuti gw'omupaapaali teguyina mugaso gusukka ku kussaako mapaapaali kubanga gw'omuti gwamu ogwo gukuwa emmere wansi wakati ne gukuwa enku waggulu ne gukuwa enva naye omuti gw'omupaapaali gukuwa kimu mapaapaali bwe gutuuka ekiseera ne gukamiza gubanga omufu aba takyayina mukwano gwe era tewaliyo mwana ayinza kugamba nti maama wange omufu tukolagana nnyo kubanga omufu bw'afa aba agenze mu nsi ndala nga tokyayinza kumwesembereza muba temukyayina mukwano kakati n'omuti gw'omupaapaali kasita gulekeraawo okussaako ne gutemebwa oba tokyayina nkolagana nagwo oba tokyayina kakwate nagwo yensonga lwaki ogukwata n'ogutwala wansi ku luwendo okuva okumpi n'awaka guleme kuvundira waka gukuwunyirire kakati ne Ssenkubuge siyaasa yalinga omuti gw'eppaapaali ogwavaako ebibala ebyali ebiwoomu ennyo okuzaama ogwavaako emizannyo egyasomesa ennyo eggwanga okuzaama ogwavaako emizannyo egyasanyusa ennyo eggwanga okuzaama ogwavaako emizannyo egyatuleetera okuwasa abasinga naye omuti ogwo gwakamiza kyokka ate ne tugaana okugujja mu luggya tugusuuleyo wansi ku luwenda guvundireeyo kakati guwunyirira ffe newankubadde Ssenkubuge yali muti gwa paapaali mulungi naye olw'okuba nti tayimu yaagwo yaggwako omuti gw'eppaapaali gwe muti gwokka ogukola expiry date ne gufuuka ogutakyalina mugaso gwokka gonna ogw'omuyembe gwokyamanda ogw'omuyembe gufumba ogw'omuyembe guvaamu embooka ekuba ente ogw'omuyembe guvaamu embooka ekuba abaana ku ssomero ogw'omuyembe guliko emigaso nfofoolo naye gwo ogw'eppaapaali kasita gumala okutemebwa kasita gumala okukamiza gubeera tegukyalina mugaso okuggyako kuwa ekivundu senga ogulemesa awaka ne Ssenkubuge okulemera ku Hyundai atandise fuluma kivundu kyovula kati ayogera ng'omutooletoole ayogera nga atategeera ayogera nga atalina nsa ayogera nga ataasoma n'alibadde nagumidde gravity omutujju kubanga si intellectual ye musiru naye ekyobusirwa tekiŋŋaana movement because we are not responsible to his ignorance naye ate Ssenkubuge siyaasa gwe wenna eyali yesimbyewo kuba pulezidenti bwa Uganda oba yali ayagaddeko okwesimbawo kuba pulezidenti bwa Uganda nga ye gwalowooza ng'omubuyabuya nga ye gw'omusiru bw'otyo ye gwalowooza ng'ekifa bakazi ye gwalowooza ng'enkoko emaamira ye gwalowooza ng'embwa erunduze ye gwalowooza ng'embwa eri mu ggobe ye gwalowooza ng'emisoto egyesibiddeyo gwe wenna ng'ambadde nkusuubiramu ekisinga ku ekyo kubanga oyambala n'onyuma n'ofaanana abasajja ab'obuvunaanyizibwa oyambala n'onyuma n'ofaanana abantu ab'ekitiibwa endabikayo
Nebyo bye wakola emabega bikuleetera okubeera qualified okuweebwa ekitiibwa n'abakusinga emyaka. Naye kaakati essaawa eno n'abaana b'osinga emyaka b'otuuse okuzaala n'okuzzukuza be wamentalinga bakulaba ng'engajaba, bakulaba ng'omusirusiru, bakulaba ng'omuwutta. Nabagamba nze sisanga buzibu ng'omusiru musiru, naye nsanga obuzibu okulaba omusajja omugezi nga Ssenkubuge nga weesiriwaza, nga weewuttaaza, ng'ofuluma statement ne mutabani wange amaalo ow'emyaka 7 zaatasobola kufuluma. Anti weeyita pulezidenti jangu okola enguudo n'owaffe Nakawuka lulimu ebinnya. Kankubuuza awo solo timulinawo kuvooca nga muwa gavumenti ya Kyagulanyi omusolo? Mulinawo kuvooca? Yes, His Excellency Bobi Wine tumuyita president lwa nsonga nti gwe twalonda ate nga ffe tetusobola kubanja gye tutaawola. Kakati olunaku olwaleero obanja His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi ssenta mu enguudo okakasa gwe walonda, okakasa gwe wawa omusolo, bw'oba si gwe wawa omusolo obanja otya gy'otaawola. Oli Museveni ojja kugamba mmwe lwaki mumubanja enguudo ate nga si gwe mwalonda? Tuzimubanja lwa nsonga gw'omusolo gw'eggwanga yakyagutwala. Teyeewaŋŋamizza mu ntebe yakufuga ggwanga, wabula entebe gyakyewaŋŋamizzaamu yeey'okulya omusolo gw'eggwanga. Olw'okubanga yakyewaŋŋamizza mu ntebe eri omusolo gw'eggwanga, era naffe gwe tulina okubanja nti omusolo gwaffe guliwa. Awo ku Soloti Media gy'okulemera bw'oba tolinawo voucher n'emu ng'owa His Excellency Bobi Wine omusolo, then toyina moral authority emubanja kukolera luguudo lw'e Nakawuka. Kitegeeza naawe bulijjo oluguudo lw'e Nakawuka olulaba nti lubi, bulijjo oluguudo lw'e Nakawuka olulaba nga lwetaagisa kukola, naye emyaka gye lumazeewo olugenda ewammwe ng'owagira omusajja alunyunyunseemu emisolo okumala eri ebbanga lyonna, abanyunyunseemu omusolo okumala ebbanga eryo lyonna nga talukola, nga talufaako, then ozze ku Kyagulanyi anti bwe bakuyita pulezidenti kakati tuyambe naawe okola oluguudo lw'e Nakawuka. Such ignorance, such idiocy ku myaka gyo, ku kitiibwa kyo n'ebyokoze. Ebyo ebigambo mbadde mbisuubira kuva mu lulalu Lusagi, omulalu w'oku kyalo Lusagi. Naye ate n'omulalu w'oku kyalo tayinza ku reasoninga nga gwe omusajja omukulu n'obanja opposition oba gavumenti in weight oluguudo n'otalubanja gavumenti bulijjo gy'owa musolo okuva ebbanga lino lyonna. Ofaananyeko Kiwanda omusiru omubuyabuya engajaba eyakola statement n'agamba ti lwaki mukayana nti mu Buganda temuli nkulaakulana ng'ate mu Buganda ffe NRM ffe tuli ku opposition yeri ku gavumenti lwa nsonga ye yawangulawo. Then wekibanga mu Buganda mwe muli mu gavumenti mukole ku bintu ebiri mu Buganda, enguudo ebikino mubuuza Kiwanda wanyanyalika ddabo otyo. Naffe mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda nga bw'ogambye nti ffe gavumenti mu Buganda, gavumenti yawe tasoloza musolo, mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda, mutuwe omusolo ogusolozebwa mu Buganda, then tujja kusobola okukulaakulanya Buganda. Kaakati bafaanaganye noono omujjege yatunda emmotoka y'akafeero, Ssenkubuge oyo gwe mulaba yatunda bbaasi y'akafeero, awo yeejingira mbu agenda kwesimbawo, yatunda bbaasi y'akafeero yagirirako looni n'emulema okuzza, era ne guno gujjwa kafeero yatuuka kufa nga bbaasi tezze, n'abaana ba kafeero tebaddizibwanga bbaasi yaabwe, bbaasi yatambuzanga abaana bakulabako. Oyo Ssenkubuge yagitunda lwakuba nze saagala kubyogera. Ssenkubuge yatunda bbaasi ya kafeero nga yejenga. Kaakati azze wano yeesiriwaza. Ensi yatondebwa mu biro. Pimanga nnyo expiry date yo. Ssenkubuge expiry date yo yatuuka dda ne tukulemezaawo oba gwe n'olemerawo. Kyova olaba kati olinga omuti gw'eppaapaali ogutakyassa gufuluma kivundu alufu buli ogwogera gufuluma kivundu. Bakusaasira oba bakusekerera, bewazannyako nabo mu bakayimbira, bakusekerera bakusaasira ne bagamba musajja munnaffe ssente yazikola, ssente twazikola naye ate zino ez'obukadde nga zimumazeemu nnyo, kati assiza mu nnyuma, takyasiza mu nnyindo, takyalowooleza mu mutwe, takyayogeza mumwa, emirimu gyonna okussa
okwogera okulowooza okutunula byonna kati abikozesa musekera nnyuma full figure n'akuteekawo ne mubanga muli ku level y'emu n'akwambula ekitiibwa kyo tasomangako ku mass communication tasomangako ku journalism kyali baddokke kubanga ffenna twakolerako ku radio twakolako ku radio ne TV nga tetwasomako ku bintu ebyo naye nga tufuluma ebigambo ebijja ku mikutu egyo radio ne TV gwe kigatta ne full figure lwakuba nti full figure muwemuze era ekyaleesa full figure ku programu eyo kuwemula naye nga programu eyo mubagira mulimu abaana bo ne bazzukulu bo kubanga abaana bo batuusa okuzaala naye gwe owulira oli contented naawe woolimbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo abantu we balwa ababiri bafeera okufaanagana nze nina kojja wange eyo yatuuka time n'afaanana mukyala we nga baludde bonna kakati ne full figure atandise okufaananira ddala Ssenkubuge yatandise okufaananira ddala full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala characters za full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obusiru bwa full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obutategeera bwa full figure Ssenkubuge ayambalidde ddala obuseegu obwa full figure era kaakati bali ku minzaani emu abayita ababiri bejjukanya mbuulira gw'oyita naye nkubuulire emizeejo bwe balwa ababiri bafaanagana ne Ssenkubuge afaananidde ddala full figure era Ssenkubuge mulaba ng'omuntu agenze mu miitingi y'embizzi oba mu kizannyiro ky'embizzi kati bonna beevulunze bati ye ne full figure bonna baddugala balinganga embizzi kubanga babadde bazannyira mu bisooto full figure yakoze ati Ssenkubuge Ssenku jangu tuzannye ne Ssenku najja mu bitaba naawe mulabwe paba kyovulaba ennaku zino ayogera ebitajja nsoba ebitajja mu kitiibwa kye oba ebitajja mu bye yakolerera oba ebitajja mu ntegeera ye kubanga ali ne full figure amutadde ku level ye kaakati abawemuzi bali awo TV ya Yesu yafuuka ejjaluliro ly'abalongo TV ya Yesu ennaku zino eringanga kwe balulira abalongo era buli alina abalongo abaganya okukula gwe keera otege TV ya Yesu eyo Ssenkubuge programu ye ne full figure ku soloti olaba abalongo bwe banaakula kubanga kakati yafuuka yakuwemuliramu Ssenkubuge full figure akusise nnyo n'akuteeka ku level ye bw'olaba nga awolereza bugingo naye ng'ojja gw'omanyi kyo oba bugingo yitaata w'omwana we lwaki weeteeka mu bintu by'abaagalana lwaki osuula erinnya bugingo alinnyira n'embizzi bugingo alinnyira embwawo ku kyalo wonna buli kiramu ayagala kirinnyira alundugga gw'omanyi kyo oba ye yalinnyira full figure ng'era yamugamba nti jangu okole ku soloti ofunire amwana amata kati weeteeka mu bintu byabwe muzaffara weeteeka mu bintu byabwe otherwise Ssenkubuge akasembayo ensi yatondebwa mu biro time ensonga lwaki batukubiriza okukozesa obulungi ebiro byaffe okukozesa obulungi time yaffe kubanga bwerituggwako buli lw'oligezanga kukola ekintu kyonna kiriba kyonoona ate byewakolera mu time yo yaggwako musajja mukulu weewummuze ate oswala ebyo byoyogedde singa bibadde byogeddwa full figure ensonga lwaki yete tumufaako kajja bangu waffe baani naye Ssenkubuge eyeesimbawo kko ne kuba pulezidenti ogambye nti tumuyita pulezidenti akukolera oluguudo teweerabira nti bwe weesimbawo kko ye Ssegawa yasigala akuyita my president eddagala bwe limbula mu malwaliro Ssegawa akubira ggwe ebyo ebinnya biba mu nguudo Ssegawa akubira ggwe oba ekintu kyonna ekikyamu ekyetaagisa okukolebwa gavumenti Ssegawa akubira ggwe ddamu amagezi imagine ng'oluguudo oludde ewammwe oluyingiza ebyamaguzi oluwa omusolo omungi eggwanga baganya odduddizi n'abavaayo nga bawa omusolo omungi eggwanga kuba oveeyo ne mwami Kibuuka aveeyo ba Edisendi baveeyo bani bantu bangi abaveeyo Bassematimba ab'ensonga muwa omusolo naye oluguudo olwo nga si lukole
No sigala ng'oli contented no guy no government steady progress steady jaddukola sala yali wa chenda n'azaala omwana but ate n'olaba ng'okutikka obuvunaanyizibwa ku kulukola yoyo gwota wa musolo oli mugwi wa ddalo omusana gukwaka kootabuka obwongo kuba baŋŋambye ennaku zino e Kampala omusana mungi nnyo oli mugwi wa ddalo ddamu amagezi leka kulowooleza mu kabina ngante oli musajja mukulu osobola okukola ekisinga kaawo ate kkiriza ti when your time is up buli kyokola nsala ku mazzi obeera osiwa nze Yekolera Itongo